mwasuze muti eyo mweno abatulaba chano eno amanya nze Mugaya Faizo mwena tubabuzako ne tubebaza emirimu gye mutuusaako engalo okusingira ddala abantu abali ku bye bannanga ate mmwe okubanga kulya nnyama mu mulina okulya bakayita oba ku nkoko bakayita kakubampanga nyini maka oba kalya bakayita batya mwena akajjukira mujja kukambuulira naye ng'obulamu bugamba buti banaye mwebale kutuwagira mwebale kulaba waaka waffe kyemukola kya ttendo nnyo naye ninawo sijja koowa kubasaba nti bannange channel eno waliwo obulanga obutandise okuyita ng'obuyiga bw'okika vidiyo either oluusi kasobola okutandika oba ne kabeera mu makkati oba kajja ne kamala ne kavaawo ne kakomawo ne kamala ne kavaawo nsaba bw'okalaba akantu ako wano mu nsonda wabeerawo n'akagambo skip ads toka skipinga ensonga yino lwaki toskipinga kalangaawo akalanga ku buli lw'okalaba ne kaggwayo kuba kaba kaba seconds ebiseera ebisinga bubeera na bwa seconds 3 tekaweza dakiika era olumala akalanga ku kutambula bwe kati ne kamalayo firimu eddaawo wennyini w'obadde okomye katoga nti akalanga kano kanaggwa firimu ejja kubendesa eddaawo wennyini weebeekomye makulu nti wokomye wotandikira akalanga ku buli lw'okalaba mikwano gyaffe naffe bennyini abazanyi baproducer naffe awo wetufuniramu okisegedde kati nze kyembasaba nti abulanga obwo n'obulaba bukabakaze kaleke kaggweyo bulungi tesika sekensi siragira nsaba busabe kaggweyo enyo omale weyongere mu maaso ne firimu yoba ne vidiyo oba kyonna ekiri ku channel then n'ekirala ninawo akantu kenatandiseewo oba kengenda otandika very soon njagala ebiseera ebisinga mu comments zammwe ezo mumpe ku mannya naye si mwe muli nange njagala kutandikangako kubatumirako wekinaaba kisobose munnange oba oli awo mumayinza okuŋŋamba nti anze seetaaga kuntumira naye ng'okuntumira oba weebaza ku bantu bo n'ogamba gundi okuva mu nsi bweti gundi okuva mu nsi bweti gundi okuva mu oba nange natandika nammwe almost ndowooza mulimu betuwezezza nabo kumpi myaka 5 abamu myaka 6 abamu myaka 4 ate buli lukya tufunayo abapya kati ate waliwo be bayita bakasangwawo oba be bayita ba die hard kati nsaba bw'okomentinga oteekewo n'ensi mwoli bo mwenna muli bangi nkimanyi abasinga muli mu kyondo kya Buwarabu naye simanyi ono ali mu nsi ki ono ali mu nsi ki kati nze kye ngenda okukola nga ngenda kufuna amanya gammwe nga kopolole kati wali we mba ndi mu byuma byange ebyuma bingi nda kubeera nga kawo mixingeko nyiganyiga amapeza nga naawe mbatumirirewo kati ate wetunaddanga eno emabega microphone naawe mbatumirirewo okwo ate wetunabeera ngeri ladies and gentlemen bali tunebazamu bali kuwuliza programu yaffe n'ey'enjawulo ate awo nabo mbabongeko mu sitayiri eyaki ey'enjawulo kale bwe buba ku lunaku olwaleero bwensobodde okubaleetera naye nga musigale ku channel eno ate temwerabira sharinga kuinvitinga mikwano gyammwe okukomentinga n'okulayikinga era muno mugambe nti gweotuuka akadde kakooneko waliwo akagambo subscribe kakooneko kaba kalwedi nga tonnaba kusubscribinga buli lwokakoonako bwoti nga kijja mu gray era ekigambo ekyo kibeerako nti subscribe oba omaliriza then okoone ne ku kadde nako kaba kalwedi nako okakoonako nga nako kajja mu gray ati awo oba olinda buli kipya ekijja nga kakuleetera nti banaye bataddeyo akapya kale naye nga temwerabira obulango temubusiikipinga bakwano obulango lw'obulaba ne buggwayo naffe eno kibeera massive kale amanya nze Mugaya Faizo nkyabaweereza paka Mungu lwalinzija mu nsi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ab'enzikiriza eri Mukama abakuumire kuba yatakumira mbeera.